ennyumba yali awo mu Kyengera nga kyaki emu weeteeka abantu abanaawo obujulizi kuki ku Sande kati ne bejja beekyanga nga tebabasasudde ensi teyandibitegedde naye bajja ne beekyanga nga tebabasakoze eki ne bakola ensasagge omusumba ku ddaala kw'oli ate ogenda mu nsi y'amasitaani gy'ojja amadagala ofune amaanyi ate ogamanse ku makyaki g'abanno abalala such that eriwa kugamba mu Luganda bagwe bayita omuwugula bano tebali mu competition ya kubunyisa njiri kigambo kya Mukama bali mu competition kya kufuna numbers bantu weewaawo amanya bampya Metanikula Bongo oba Rimasa mu MR Live kwendi era bulijjo kwensinzira okutuuka kawooli wasiibye otya wasuze otya Mukama akwagadde atya kukumya atya weewaawo nze Sitoma ekitiibwa kidde gyali byendabanga ebizibu kiwulira muli ti akawungeezi ka bino byonna ajja bifulya ddala ebyangu. Let my people go campaign 40 days of Exodus. Kyetuliko tuli mu kufuba kulaba abantu tujja Rabongo Kyate Foundation wano tukitwale Kamengo mu kifo kyaffe Katonda gye yatulaga gye yatuwa olw'ekisa era olw'omukwano gwatuyinako abaana bwe tujja ku luguudo bwe tujja ku nguudo obwana bwa Mukama tujja butwale Kamengo tubukakkanye obadde bukozesa vitamins amafuta obuli violent waliyitawo ebbanga nno ekitiibwa kya Mukama kijja kweyoleka nkiyita mu bwo buli alibulabako alitenda tukikoze mu kirabyeko kati twagala kuza buweereza buno challenges zemakinje zituyitiriddeko wadde nga tusooka kutenda nakwebaza Mukama kino kyatuwadde ekisa tekyenkanika nakindi atutunze gy'oli atukuziza era atufudde ddala b'enjawulo kaakane walungi tewaba wammwe ate newammwe tewaba wala tusaasire otukwatireko episode zino nziweereza oyo yekka mwana wa Katonda atambudde nange for 5 years agamba nti emboozi za Metanikula Bongo zazanyumya ku platforms zonna okuva bwe yatandika ez'enjawulo amativi gakyaddeko amalediyo tezindese kyekimu zikusiza omwoyo gwange era zinfulidde ddala ow'ettendo gwe anyumiddwa music wange gwe nkubye agamba nti nadda brand ya Metanikula Bongo bwe nsavinze music gwekubye ankoledde ddala bulungi nsonyiye njagadde nzizeemu essuubi nejjo omugwambulago teeka wansi akakebe k'obutwa family yaddawo era kati ntambula tukwatireko mu mbeera eno otulaga okusiima twetaaga $6,280,000 ku $7,000,000 zitwali twetaaga wiiki eri eyaggwa twafuna $9,720,000 sofa wiiki eno mukyala Namukwaya Julie atuwadde $2,000 Client Beauty World omutabuzi w'ebizigo Nakinku Nateera yatwongera $25,000 wiiki eri yatuwa $10,000 wiiki eno atuwadde $25,000 twasalawo okukola buli wiiki okutema ati tumanye balance kwe tukyayinayo wiiki eri eyaggwa twagimaliriza tulina balance wa $6,280,000 sofa ku $6,280,000 ku main building nga tunakwata ku toy tufunyeko $25,000 gatako $2,000 gye $2,000 27 so wiki wenaggwerako era tujja ku rounding up tumanye wiki eyokubiri mu campaign eno sofe tuwadde sente mmeka na sente mmeka ze tuwulayo kyonna Katonda kyanaatuwa ekigenda ogenda nakyo naye bino byonna nga biwedde tujja kulinnya emmotoka esembayo era fesi zaffe zijja kulabikira emabega y'emmotoka eyo nga tusiibula Makindye twolekere waffe wammwe tewaba wabi era tewaba wala tugenda
kujja omusinde Kamengo guyingire ekibuga naye nga gwanjawulo nnyo okuzaama. Tugenda kujja buli mwana wo ku street mu kibuga tumutwale Kamengo kugamba agenda okuvaayo nga buli mwaga nti weewaawo Katonda mulungi atwagadde era teyenkanika. Nze ku street gye nava manyiyo gwalagendako ku street wabi ndowooza lyekkomera eritaliko mitayimbwa. Abantu batenda ekkomera lino nayo ba street kiralamu. Anyway, tukwatireko omwana w'eggwanga ataasibwe. Oyinza okuba nga ababa olwaliro bali mu kikomera beevuga obalabiridde bainvestinzeemu naye nkiddamu obwana obuva ku nguudo bwetega nnyo bukozesa amagezi mangi okusurvivinga. Omwana gwotegese gwokuliza mu kikomera olw'okuba wa neighbor amugayalirira bw'ali mugwako ajja muyigiriza ettamiiro, ebisigara, ebiyaga, ebifuta naye buli mpisa embi. Ate kiri ku record abantu abakyasinza obuganzi mu bya relationships be baana abakulidde mu mbeera ezo. Kwa mwaka faananyi ng'agudde mwana wo gw'otaddemu ssente empitirivu omutegeke n'amwonoona nga n'omwana yawunga dda kuba baba n'ebigambo ebiwooma, baba n'obudde. Abalabi batyo okukola bo babikola tebeeganya so kibafuula abaganzi buli we babeera. Tuyimukiremu bw'oba okyagala ekikomera ekyo ky'ofulumamu buli kadde n'okiggula lowooza ne kuba n'abatalina kikomera era ensi bye yagabanagabana. Omwana w'eggwanga bw'oyamba wa neighbor, bw'oyamba ali ku luguudo oba oyambidde ddala owuwo. Osobola okugamba nti nedda akasawo ka seminti ka mitwalo 3 mu 1000 kanguleyo akasawo ka seminti, omusenyu gwa mitwalo 9, emmuluka y'amayinja ya mitwalo 16. Tukwatireko obuweereza buno budde waka toilet ya milioni 3 n'ekitundu. Ezo zo engejje ziri nti za Muganda twasaba tugaye nti zino kansoke nziteeke wano tuzogereko kasobe tukubire muno plaster mu main building tukube mu plaster tuyiwe n'enkokoto yebe safe then tupambane toilet. Nzikiriza kigenda kuggwa era tisoboka. Mukama akuwa omukisa. Gomwana Katonda embozi etandise. John Obiri Oboa yali musajja mujagujagu. Yajja wano okuva Ghana n'aleeta obulokole. Yabuyingiza wano era yakola ebyewunyisa bingi. Enjiri gye yatambuzanga yawunzanga abantu era yabatabulanga mu byonna. Ekyasinga okuba eky'obulabe era ekyatabula banne abamuli ku lusegere bino nno bigambo bya Pastor Male Moses. Obunabbi obupya bwe yakomawo nabo bwali nti asobola okulongoosa omuntu ng'akozesa ngalo. Yakolanga ebyewuunyo era yafuna abagoberezi. Mbagoberezi be yafuna mwe mwali Pastor Kakande, Pastor Serwadda n'abalala. Kyannaku era kikwasa ennaku nti be yafuna Katonda yabaanukula yabawa amaanyi. Ne mukulu wawo kwa John bwe yafa bamuzza Ghana baba balabye ekkubo bafuna amaanyi. Kyatandikira mu kufa mu kumuziika nga buli omu agamba nze alina okufuna ku maanyi ge, nze alina okuba omusikaawe, nkoze nkyo okufuna ku maanyi ge. Era okusinziira ku bigambo bya Pastor Male Moses baasala omulamba bagujjangako enjala, baasalanga ku ngoye ze, buli omu ng'afuna ayagala kufuna maanyi. Yagambye nti waliwo neyagwebaka nagwo ye n'agwebakako ng'akozesa omunnabbi bw'Erayija n'Erayisha, something like that. Nti amaanyi agagabane. Abalala limusamize furuku okwetemaatema kwatandikiraawo paka kati. Abasikaabe bakoze ebyenjawulo okuva mu ntandikwa kunenengana paka kati. Abasumba betutya, bannaddiini betutya bavaayo misana ttuku ne beeyuzaayuza. Awo nno ffe abalengerera ewala nga tufudde ku myaka gyaffe bunene butini na bumpi na buwanvu we tutulira mu kati ne tugamba tunaakuza tutya abaana baffe bwe banga church gye twabakasukangamu efuuse kino. Luli omwana
ffe bwe twakolanga ebibi Sande lwali lunaku lwakweza bujja era nga bwe tulaba omusumba nga ze ku kyalo ba Reverend gwe gwakyayidde tosigala kyekimu olwaleero bulaba omusumba nga ze ku kyalo ba Reverend ekkooti ezabambazibwa mu mulembe guno za buyaaye ng'olaba omusumba osanga n'omuntu asembayo okuba obubi mu society mbyomwoyo nga amulizoninza amutematema naye nga bw'omuwa obudde omuntu alizoninza omusumba oyo yandibanga mutuufu kugamba tuli mu njiri empya etandise okusaasaanyizibwa ng'abantu baganze ogenda mu kyaki kati kansabirenga waka si bwe kyali ffenna tumanya amaanyi agali mu kuŋŋaana omulabe sitaani ayimuse atujjako amaanyi agali mu kuŋŋaana agatwala tunaddawo abaana baffe tugenda bakuza tutya ng'okyabanga ekyokuzannya naye omwana akuze nga talina ddiini aba wa bulabe kyangu nnyo okwetuga kyangu okutta omuntu kyangu nnyo ogenda mu makomera kyangu nnyo okuddako gwe muzadde we nakkuba embooka empiti kuba taba na lunyiriri lwonna mu mutima gwe lumugonza so nze awo nno we ndowoleza ntwandizannyidde ku bintu byonna ebirala n'eddiini netugyesonyiwa kubanga kyekyokulwanyisa ekibaddewo okuva ensi lwe yatandika paka nakati enzikiriza ebaddewo etuyambyeko okukuza abaana n'okukula naffe mwe twakulira ewatali kwesittazibwa na kwesittala bwe tugikwata nako ginyiganyiga nga ne bakitaffe mu yo bye bakola gaddibengalye okweroga nawulidde amaloboozi nti ono n'atwala eddogo mu kyaki y'ono nono nazzaayo eddogo ono n'akola kino kupanga obujulizi obuyaaye okusiteginga ebintu ebitategeereka ne babyambaza ekigambo kyaki kyekyajjudde emboozi ya Pastor Moses Male alina proof ogw'ebisiyaga gukyatinta ne guno weeguli kyaki omulaba agikuba agimalawo wenkomeddewo mabegawo muzindaalo guno n'omukugu muganda wange ono twawukanya enzikiriza nate ffenna tuva wano kyetufuula ab'omuwendo kyekifo kino Katonda bwe yakibulesinga teyateeka kkomo ku myaka teyateeka kkomo ku nzikiriza teyateeka kkomo ku tribes nandowooza ffenna yatublesingiramu n'atufuula ab'oluganda era twanywera kaseera nga kano nga binsobedde omukulu sazeewo okujja gy'oli. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala akibatu lil muttaqin wa ala adwala illa ala adh-dhalimin. Wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Qala Allah ta'ala lakum dinukum waliyadin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam beso ko kugere bitegeza. Ogwo mu Lwarabu baguyita mukaddima mu lulimi olufuutifuuti oba olwangu lw'okutegeera eba introduction. Kati nabbi yatukubiriza okusookera ddala okutendereza Katonda n'okusaalira ku nabbi nga tonnatandika mulimu gwonna. So mu mbeera eyo I'm praising God. I'm exalting God. Okay. Nga sinnatandika. Oluvannyuma n'ensabira ku mubaka we Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oluvannyuma ate n'ensabira ku bantu bonna abatulabanga naffe nga nammwe we muli abatulaba n'abatuwawu n'abatuwuliriza yesalaamu eyo. So mu mbeera eyo kitukubirizibwa era kyampisa mu ffe nga tonnatandika mulimu gwonna eri abantu. So ibanga introduction oba ibanga praise. Okay. Ate mu ngeri endala dduwa. Okay. Naam. Amanya mpitibwa Bilal Ali abasinga bamanyi bampita amanya mangi by the way mu society yonna gyembeera. Ekiganyumirako nti nze ate teganyiiza. Oyinza okunsanga mu society omu nampita Bigi, mu society omulala nampita Musiraamu, waliwo gye bampita Bilali, waliwo gye bampita Ali naye nga gonna amannya gange. So wano mpitibwa nnyo Musiraamu naye nga amannya gange nze Ali Bilal Bulega. Ebintu byatabuse. Ebintu byatabuse. Ebintu mu kutabuka bakitaffe mu Katonda oba abalyowi b'emyoyo kwe tugumira oba oli awo
kwe tujja obuvumu mu bwakabaka bwa Katonda beetomedde beekuba bemalawo betomeregana beekwata obulimba n'okuwaayo si kyakatandika nno kyatandika dda naddala nkiraba nnyo mu nzikiriza ez'abannaffe abalokole naye oluvannyuma lw'okukola oba okoze research omanyi nabbife yaffe yatugamba nti talabul ilmu faridatun ala kulli muslimu wa muslimati nti okunoonya okumanya ffe waffe mu ddiini kyatteekwa tekiri option era wosanga omuntu yenna nga musiraamu nga talina kumanya aba ayina empagi gy'amiisinga ffe waffe okuyiga oba okunoonya okumanya ku bintu byonna kitukakatako so kikiri kibayita must so mu kunoonyereza nga noolaba ng'ekibeekubisa ebiseera ebisinga bali mu embeera y'okunoonya numbers of attendance and the more the numbers obviously the more the earnings okitegeera so kijja wonoolaba beefing mu bayimbi nga wonoolaba bizinensi ya beefing mu bayimbi nti abayimbi okwewalanagana tebaba tebeewalanagana nti beewalanagana babula balina kye balaga abawagizi onfuna bulungi then such that oli abe ku top on the other n'ekirala amawulire touch business ne yafuuka ya showbiz mbuuza lwaki ogenda okulaba nga almost buli omuntu afuna ekirowoozo kya kukola kyaki okuyita abantu ekiddako kukola media center either radio station oba TV station so nekiva ne kwekyo ne kijjira ddala ku digital world nti ezimu ziyina ne social media platforms tosobola kubanga oli camera genius all the time ebbanga lyonna lyomala ng'otunudde mu kamera oba ng'ogamba abantu waliwo ekiseera ojja okutuuka obe ng'obowa okitegeera so olina okuleeta trick ezo ezikizibe zibakiipingako ng'obawa obawe ki kyoyagala okukola ki so ekyo kijjamu n'okuloga kijjamu okulogaŋŋana okweyogerera amafuukuule ebituufu n'ebiki n'ebitali bituufu so ffe tetusobola kujajinga muntu nti kyayogedde si kituufu okuggyako oyo gwe bakyogeddeko yalina clearing air kiswaza nnyo okubanga essaawa ya leero omunaddiini omukuukuutivu osobola okuyimirira mu kkooti ewayimirira eyakutte omwana mu kaguli ewayimirira eyasse omuntu mu kaguli kuba si bwanjawulo bw'oba mu kkooti eddooko akaguli bw'oyimirira wewamu ewayimirira eyakoze kya neeyabbye enkoko wayimirira ng'omusumba omukuukuutivu gwe tumanyi omuli w'omweyo ensi oba oli awo kwesibidde oba kwegumidde ng'oyimiriddewo owoza musango gwa bisiyaga ng'olina abakulinako obujulizi olina n'abalooya abakuwolereza olina n'abakulumiriza ne kiva ku kkooti awo ne kifutyankibwa oba ne kiwozezebwa mu ngeri yonna gye baba bakikutte naye tekijjaawo kiri nti olabikiddewo onfuna bulungi so kiyinza okuba tekikkakkanya kitiibwa kyo mu dduniya muno naye ne mu maaso ga Katonda kisobola okusala grade yo kikusala tekisobola actually kikola ki kikusala grade yo regardless wakikola oba tewakikola ki tosobola waliwo ebifo ebintu by'olina okwewala okutuuka mu bifo nga ki ng'ebyo ekyokubiri tekiri mu nzikiriza emu oba zonna nze nzikiriza eyange gye nzikiririzaamu waliyo emisango gy'abakulembeze abatukulembera mu ddiini mu kkooti naye nga gya bubbi kutunda bintu by'abasiraamu byataagula byataaliwo bye yasangawo n'obujulizi ne bujja lisiiti ne zivaayo juzi President Museveni yawa just presidential directive nti bave ku muzikiti gw'obusiraamu naye nga kkooti esazeewo gutwalibwe omuntu omu gwe baafera abatukulira mu ddiini gwe baakola ki
gwe baafera. Era kooti negamba okuzzaawo ebintu, okuzzaawo ssente ze, tumuwe omuzikiti ogwaffe State Mosque. Wali okiwuliddeko ekyo? Kiwulirako nesi. Kati yali presidential directive yokka ye yavaayo neegutaasa naye kooti yali egumuwadde. Imagine ng'omuzikiti ogubadde State Masjid enkeera kuba omusajja teyali musiraamu agufudde ebbaala kuba gugwe. Ekisooka mugazi bulungi, gusobola okutunda omwenge ku bantu abangi, guyina ne parking, asobola okugufuula ebbaala oba loogi ezibadde eri ofiisi z'obusiraamu ezitambuza ebintu by'obusiraamu nga bwe buluumu abaagalana mwe bakola ki? So absurd. So abatukulembera mu ddiini mukozese siteekyazi zammwe ezo okwewala ebintu ebimu. Ekyokubiri okuwalaggana mu kumanya. Tusoma ekitabo kimu. Ffe abasiraamu tusoma Quran. Naye ate osanga abasomye Quran ng'ate bagirwaniramu lwa nsonga buli omu agitegeera buki bubwe. So kyekimu ne mu Bayibuli. Omusumba ayimirira n'agamba oyo talina kyamanyi mu byakulya w'abantu mwe. N'omusiraamu ayimirira, Sheikh ayina certificate ze basoma, n'agamba Sheikh nti toyina kyokola ki? So wandibaddewo embeera eyo abatusooka si we baakola. Abatusooka tebaakolanga batyo. Naye nga wankubadde era nabo baayawukananga. Naye okwawukana kw'abamanyi oba okwawukana kw'abatuufu mu ddiini bonna baabanga n'ekigendererwa ki? Kutereeza kituufu kikola ki? Kisinga mu ddiini kinaakola. Wabula ate si kufuna biwawaatiro okumera na kugamba nti nze w'amaanyi. Pastor yagambye mbijambo bye. Bwe baatulanga mu mmotoka ne pasitoomu ne mukyala we ne bagenda nga bamansa buli mudagala nga babansa omudagala buli mu kitundu omuli kyaki y'omuntu bo bafune amaanyi nti abagoberezi bano bandigendeze mu kyaki ezo baleme kgendayo bagende w'abano balala bamansa mudagala. Kakati mazima Katonda waffe abantu abamunafuyiza nnyo nti Sara tekyakola bagenze ne mu nsi bannange bagenze ne y'amasitaani okweyazikayo amaanyi okugakozesanga engabo okuwangula ensi y'omwoyo nga bagalimbisa amakooti n'amataayi nti weewaawo ze zimalayika eziwedde emirimu. Ku nsonga eyo ekisookera ddala nze nyina ekintu kyendaba nga omuntu ne waba ayagadde nnyo kwekuuma weerabisa wekka. Ekisookera ddala Pastor Maleyo all along abadde ajjayo obujulizi ku bapasita abasinga ate nga banene mu ggwanga lino. Naye okakasiza nti ebintu bibirabika bituufu. Statement gy'akoze leero nga bw'agikoze enkya bw'agiddamu. Alabikidde ku social media zabika biki byanjawulo naye ng'ali straight. Okakasiza nno omuntu omulimba n'atali. Tutosobola mujjako interview 3 zonna ne zijja nga zikwatagana. Ekyo ekintu ne mu interrogation z'abantu aba security biki bakikozesa nnyo. Basobola okujja ne bakujjako interrogation leero ne bakuwaayo wiiki neddamu nejjano then ne bagatta. Onfuna bulungi. So ebijjo byayogera byandiba ebituufu. Kuba ate bw'aba ayogera agamba nze nali nga naye mwennyini ali paati kuki kwe baali bikolebwa. Ebiseera ebisinga omuntu alimba yejjamu kuba amanyi kyalimba kibi. Onfuna bulungi. Naye bwe kibanga kituufu nga byayogera bituufu kyennyamiza okuba nti omusumba ku ddaala kw'oli ate ogenda mu nsi y'amasitaani gy'ojja amadagala ofune amaanyi ate ogamanse ku makyaki g'abanno abalala such that eri kugamba mu Luganda bagwe bayita omuwugula oli n'akeera ku makyanga agenda ku kyaki naye abajja ku kyaki yoono kino kimuwugula buuguzi nagana naye gendawa genda eri kyekiri kye nagambye nti bano tebali mu competition ya kubunyisa njiri kigambo kya Mukama. Bali mu competition kya kufuna numbers bantu. And of course mu kyo kye banoonya the more the numbers the more the earnings.
kubanga nyingiza ekifu kyandibadde nti nze bwe nkola wano foundation ne munange n'agikola wali n'omulala n'agikola wali ate nze essanyu lyange olw'ekigendererwa kya foundation eyo lyandineyongedde kubangamba kati abaana abambadde njija ku street b'otayinaako access oba oliawo kati ate oli agenda bakola kizo omulimu okugenda kuba mwangu ono bwejjayo asatu n'oli najjayo asatu n'oli najjayo asatu oba muba mwina 9 mu community kati gwoba osobola okwakomodatinga ogyeyo 3 ne munnajjeeyo 3 ate temwewala naggana kwewa buwi magezi bw'olokola omuntu abadde yeetunda abadde akola empisa embi abadde atta abantu ate nze kinnumirawa nandibadde nsanyuka busanyusi ky'omulimu gwa Katonda waffe gugenda mu maaso lyessanyu naye ate abakulembeze baffe mu ddiini kibanyiiza buki eri bubi lwaki oli alina abagoberezi bennina era agamba atya basobola n'oganze nali mbirabyeko nga bawa wano bamwe babawa emizindalo ne boogera abagoberezi abo osabira wa lwaki osabira mu kyaki ya nabbi w'obulimba naye ndabyeko omubuulizi w'enjiri omu oba pasita omu ng'agamba wali ewa pasita gundi n'onjogerako ekigambo bwe kiti olwamuwa obunnabbi naye ekintu ekyo letaron nakizuula nti abantu baba bapange beepangira n'obujulizi beepangira obubadi nfuna bulungi nze nali ndabyeko Samuel Kyengera gaali gataliiko nfuufu ennyumba yali awo mu Kyengera nga kyaki emu weeteeka abantu abanaawo obujulizi kuki ku Sande kati ne bejja beekyanga nga tebabasasudde ensi teyandibitegedde naye bajja ne beekyanga nga tebabasakoze eki ne bakola ensasagge nze nakoze kano nga bwe bakaleeta wali omanyika screen bagitemamuko wali mu kakoona nze nakozaako nze baŋŋambye kano ne bansuubiza ssente bwe ziti nze baŋŋambye kano byebyo personally nali nnyina kyendabyeko mitinga omuntu omu abaako emboozi gyannyumiza ekonnekitinga nengimaliriza ne twayogera bingi it is so of recent nyina omusumba gwe nalabye nga agamba emboozi y'emu naye ng'agireeta nga atalina gwagimanyiiko naye sometime back nyina gwe nabadde njogera naye ku mboozi y'emu eyo naye ng'ate emboozi erinkinga n'omuntu oyo ng'ate musumba kati agireeta ajogera nga Katonda amwogereddeko obunnabbi tali shuwa tali konkshuwa tali ki okitegeera neŋŋamba abantu bano baliwe bati so kyekino ekintu Katoli yali annyumiza emboozi teyali aweeya naye nti oba oli awo eneerabikira muki mu kyaki emu jasi twanyumya mboozi ne tugenda kati emboozi y'emu gwannyumizaako ne layini mweri nga kyekimu omusumba ajja ajogera ku kituuti nti Katonda amuleetedde obuki just bunnabbi bwakajja ssaawa eyo bwokya naye nga kitutteko ebbanga nga tukyogedde naani n'oli onfuna bulungi era ne wajja abajulizi abangi ennyo ku nsonga eyo ne kilipu njiina kilipu nagifuna nagijjayo nenjo neŋŋamba kati njagala kulaba muntu oyo mugambe ekintu kyatayogerako olwe wali oŋŋamba ate yiino yajogeddeko ng'empya nnyo kugamba obunnabbi bukoze so ekintu ekyo kijja ne kidiscouraginga abagoberezi ne kimalamu amaanyi abasabi abantu tulina ebizibu bingi abantu tuyaayaana twandisabye twandigweredde mu masinzizo naye abantu abo abatwala amasinzizo bye bakola nze ndi musiraamu nyina omusiraamu omumanyi meta nze interactinga nnyo n'abantu nyina omusiraamu omu yava mu busiraamu yazaalibwa musiraamu n'ava mu busiraamu naye omanyi ekyamujja mu busiraamu kye yaŋŋamba kyankwatako nnyo yaŋŋamba imaamu b'omuzikiti we yali asaalira be bamujja mu busiraamu ne babumwetamwa era yeeriira mu kisiibo tasiiba tasaala yenywera omwenge gwe embizi simanyi naye gwe omwenge agukola ki nze namubuuza lwaki
nze kasita nalaba imaamu oyo ku bintu bye yakola mbu byali mu covid nga abasiraamu baleeta emmere manyi abasiraamu tuli bagabi naturally nga baleeta emmere ku mizikiti bagigabira abaki abantu kati nga imaamu akwata emmere esinga obulungi ng'agikwata agiteeka ewuwe endala mifo ky'okugiwa abantu ng'ate imaamu emmere akakiiko no imaamu n'akakiiko ke nga bagitunda buki nga bagitunda butunzi kakati lumu omusajja ajja musiraamu ajja asala ente ku muzikiti ate ente baagirabako ente mbwe emmotoka zajjanga etisse ekisambi etisse kira 3 etisse nga imaamu ennyama yagikoze ekya kwegamba mu kifo ky'oli enniya ye ey'okuwa abantu abeetaavu ku community ate emmotoka ze zijja ne zitwala ennyama mu bungi ne zikola ki so yanyumya emboozi eyo ng'eri so touching nga ne woobagwe ofuna ekintu ekyo omuzikiti guli mumakindye muno omusosa mu gundi yaffe mwe tuli guli mumakindye muno sijja kwogera location saagala nnyo disclosing nga naye yaŋŋamba nze ekyo kyekyanzijjako nayomba nnyo nanyiiga nnyo ku mutima gwange nentukano ga naye neene eddiini olaba ate ono seeka ng'ate ye imaamu waffe wakoledde ebintu bino ali mugadi bengalye akola akasasiro we namugamba ekigambo kimu seeka oyo si ye yaleeta eddiini naye ate eddiini ginoonyerezeeko naye ogikole ki osooka ove ku seeka sooka ogiwe ku budde kuba nali sirina kyakumukolera yali frustrated alina ekintu ekya ng'ate kituufu so ekyo nkireeta nti n'abannaddiini abatukulembera ekisooka ffe tetubalonda wadde okimanyi wali olonzeeko omusumba Katonda yalonda twali tulonzeeko pasita wa gye baba tulondera nti ffe tetubalonda mwe mu emaginga ne mukola ki mwe mu emaginga ne muvaayo ne mutunyonnyola bye tubannyonnyodde kitegeeza ate ffe tuli obedient nnyo okubakkiririzaamu kuba tetugenda basaba bujulizi ojja kujja onnyinyonnyola ebyokoze ki byonnyinyonnyodde okube wali ekiwempe kyo kuba bonna tutandikira mpola mpola ebiseera ebisinga biba biwempe bibaati oluusi mizigo ompite wonna woonampitira tukuŋŋaane mu kukuŋŋaana okwo nja kujja nze ndaba omanyi ne bayibuli egamba nti obalabira ku bikolwa byaki ku bikolwa byabwe naye kati abamu tebajja balaba lwa nsonga babalogerawo nga lumu nti oyaze newe kiriba kitalivaaki okujjako nga Katonda akutaddeko nnyo omukisa okukwata pasita w'ensobi gw'obadde naye emyaka newe giba egi Katonda akuteekako nnyo omukisa mungi kati ba false prophets abo nja bayita ba false prophets oba bannabbi ab'obulimba saagala kukozesa nnyo bannabbi kuba n'ekigambo bannabbi nze ffe mu ddiini yaffe kyakoma dda nga nabbi Muhammad yakoze ki tewajjawo nabbi mulala yenna naye essaawa ya leero ngo mu bayibuli kale ne tugambe mu bayibuli ewuwe saidi yo gwe wali owuliddeyo omutume yenna obanga nabbi nga mukazi gye bali abakazi gye bali abakyala mu bayibuli ziboogerako abaali abalongoofu abalungi babeethi and Ruthi bani mu bayibuli mulimu abakyala ku gundi beeyogerako ku bayibuli ne mu Kurani mwebali eboogerako naye tebaali baki tebaali bannabbi kababe bakyala b'abannabbi tebaawasa tebayambala ku bitiibwa bya bannabbi essaawa ya leero omukyala wa pasita obvious case abapasita regardless asomye oba ngamba engeri omwoyo ngeri gye gukobuse naye kintu kino kirimu logic kyetaaga okutunuulira kuba kintu ky'obwa Katonda si kyakubalaatiramu okitegeera omukyala wa pasita lwaki kiba nti obvious case naye muki anti mwayinza okuba akyalira nju ate abaana so kubanga abaana kuba twandabye omukyala pasita abaana ba pasita nate kikomawo ku mwami na mukyala ebintu bya calling bino biraba biri divine tebiri hereditary bannabbi
okimanyi badde okimanyi nti bannabbi Katonda be yayita ne mu baana baabwe yalondanga mu bannabbi. Tibwolaba Profeti Nabbi Zakariya oba gwe muyita Ezekieri yalonda Yahaya omwana we n'amufuula nabbi. Olaba Ibrahim omwana we Ismaila, Ibrahim yali nabbi then n'omwana yali nabbi. Bwolaba nabbi ono yafuna omwana omu ku myaka ya Ibrahim Ismaila. Ne bannabbi baali oba bannabbi olunyiriro lw'abannabbi olwo olutunuulira bloodline y'emu. Nfuna bulungi so nakikoonako ne luli mu interview eri. Naye tekisi ye keesa ate wano olw'ensonga emu oba bbiri tewali mukyala nabbi Katonda gwe yafuula nabbi. N'essaawa ya leero tubayina besijja kumenya amannya n'embeera zaabwe n'enneeyisa zaabwe n'enkola zaabwe n'ennyambala zaabwe, naye olw'okuba nti balinamu ki ssente. Essaawa ya leero bw'oba n'akawumbi mu Uganda wano osobola okubeera kyonna ky'owulira ky'oyagala. Jasi njogedde katono akatandikirwako akawumbi. Kuba ekisooka osobola okugula ettaka, osobola ozimbako ekkanisa, osobola okukola ekkanisa n'ebigibeeramu byonna. Onfuna bulungi? So kitegeeza wano ziba ki? Ekikulakakakasa ekintu ekyo nti ne bakyala bannabbi ate we baawukana nabo era bagenda ne bakola kubanga bamanyi baba bayize tricks ezimu babba baabwe ze bakola ki? Ze bakozesa. Kati saanoonya ekyokukola kyonna n'agamba nedda. Tubirabye. Self-explanatory and undebatable. Nti ne bakyala banna nti kati nabo bafuuka baki? Ne babuulira ekigambo. So embeera eyo ebadde nnyo beerabikidde nnyo mu ddiini y'Abaganda baffe bano abalokole. Erabikiddemu nnyo. So ewantu awasaana okwetegereza ennyo n'okumanya bwe mba ndi mulokole nnyina kukola ntya, nnyina kuba mu kyaki ki, nnyina kukola ki. Sirina gundi nze ali gye ngenda kugamba ndala wabula kwebeereramu ng'enjogera yaki eya buli kati eriko ekozesebwa kwebeereramu, kumanya Katondawo, kumukkiriza mu bwomu bwe nakumanya biki byayagala ne byatayagala. Naye Musiraamu abantu bwe banaatuggyako ekisa ky'okuŋŋaana, ekisa ky'okusindika abaana baffe mu bakyaki kubanga kati gwe olina obukodyo obwebeereramu. Naye kati olina omwana Husina bannange okakasa onaasobola okwekisteninga omwoyo gw'okwebeereramu ne ku mwana. Tulina eddiini eziriwo wano mu nsi nga zirina agenda. Obadde okimanyi? Tulina enzikiriza mu nsi eziriwo nga zirina agenda, naye nga agenda yaazo si ya Bwakatonda, nga mu Bwakatonda zeerimbikayo bwerimbisi. Essaawa ya leero tuyina okimanyi mu Uganda muno mulimu eddiini ng'ekoma mu Uganda mwokka, mulimu eddiini nga 3 nga zikoma mu Uganda mwokka. Omuntu gwe bayita ow'obusobozi Bishaka omumanyi oba ali omuwuliddeko? Ali mbagundi eyo kagadi eriyo eyo baba bakyabo batoolo bakyabo kagadi eriyo saidi zeeyo, naye eyo naye waliyo eddiini era erina n'abagoberezi baayo, naye ng'omuntu ye Katonda. Musiraamu sandifudde nnyo ku kya ddiini eriwa n'eriwa, nandifudde nnyo ku bikolwa n'engeri eddiini ne bakitaffe mu Katonda gye batusobya ne batugoba mu makyaki. Eddiini tesobya n'engeri bakitaffe mu Katonda gye batusobya abatukulemberamu yo ne batugoba mu makyaki kubanga balupiiti si ya buli omu. Nze bwe ntunuulira obwana bwange bwe nina obuto wano bungi buyitirivu. Bukeera ku makya okgenda ku foundation mu kyaki kya buwaze tugende tusabe, naye kakati mazima obugambira ddala tugende tusabe nga n'omwoyo ogubugamba olaba
ogunoonya bunoonya ng'omusumba gobadde omaze ebbanga otunuulira ng'era akuinspiringa ng'ali kuna amawulire ge yafulumiddemu nga n'obujulibuzi bwe buli ga bisiyaga ga ddogo ga kuwaayira oyina jaga musumba mpaayira nga ne puruufu olaba nga musumba ebigambo babitemaatema ddala musumba yawaayidde kakati nogaana naye kati abaana baffe tukole tutya kati kusaba nnyo kusaba nnyo Katonda aluŋŋamye eggwanga lyaffe n'abantu abalirimu. Omanyi lwaki eggwanga lya Saudi Arabia, omanyi nze njogera nnyo ku mawanga gennyinako obujulizi n'obukakafu oba genkozeeko risaaki ekimala. Mu Qur'ani omwo waliwo aya egamba nti Allahumma ja'al hadha al-baladi amina. Yali dduwa ya Nabbi Ibrahim yali sabira. Katonda n'agikiririzaawo. Era kirireya nnyo olwawo nnyo okulaba obutabanguko mu mawanga mu Saudi Arabia. Va mu bano basimanya Abayisirayiri, manya Abayiraani, manya baki. Abo bajja buzi balina saidi zeeri. Awo yali awo kibuga bakiyita Makka oba Bakka oba peninsula eyo. Bwe yagisaba bannabbi bonna bakuŋŋaanirawo abasinga we wabanga senta yaabwe. Bajjangawo kuba waliwo Kaaba. Actually mu kuba nti waliwo Kaaba bannabbi ba mirundi nga 5 mu Qur'ani we mbaseerabidde bayitawo ko mu kifo ekyo, naye Nabbi Ibrahimu mu kuzimba Kaaba eriwaawo si yazimbwa kata teyazimbwa Muhammad. Muhammad yayongera buli nabbi yajja yayongerako bwongezi muzimbo era teyaggwa nti yakolebwa ne finishing neki ekyo kye tulabako olwo bugoye balubikako buki bubisi ku muzimbo ogwo tegwaggwa gukola finishing nga n'okola ekizimbe n'okijjako engalo. Teyaggwa katono bugoye naye yaliwo kati n'abaliwo abantu tebakyongerako ki bakirekanga bwe kyakola ki kati tubibabikako bubisi olwo olugoye era olugoye balukyusa every now and then. So ebadde for your information. Naye edduwa ekyusa destiny tulwanye nnyo ebintu bingi ebiva mu Bawarabu bagagga tebakola tebalulunkana balina ebyobugagga mu ttaka gwe buli kyolowoozaako gyekiri zaabu feeza amafuta biki balina ebizimbe ebirungi balina embeera ennungi okuleka climate nti ya musana naye ebisigadde mu mbeera baki tebali bubi balina essente bayambye amawanga amayitirivu nnyo ekitegeera balina omukisa ogwo ogwabasabibwa okuviira ddala ku jjajja waabwe Ibrahim edduwa eyo mweri ng'asabira ekifo ekyo. So kusaba tusabe kyekyokka kyennyinza okukola kuba tewali mbeera gy'oyinza kuteekawo gwe omwana w'omuntu. Mwana wa Katonda obudde buddugadde naye tujja kunakuwala. Tukyalina omukisa era tukyalina ekkubo ew'okuyita. Tusabire nnyo abasumba baffe, tusabire nnyo bamasheeke baffe, abawalimu baffe n'abalala abakulembeze baffe. Essaala egonza emitima, egonza embeera ebadde ebimbye era ebizibu ebifuula ebyangu. Kula tunda n'ensi yange weraba.